Faadi TV jimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya nenda kubasaba musubscribinga ate mwenyegene kade bagita Faadi TV gisubscribe ate mwenyegene kade Kitalo omuzannyi wa film banange Bamutemyeko Okuguulu ebintu sibirungi mbandiza kade kano muri mutya mwena mwasibye mutya bagita Faadi TV yoji musajja mukuru Lubowa Ahmed yomuko abadde bagenda kubanga bandira musajja mukuru amanyikidwa nga Mr. Ibo kubanga akyalako mu ggwanga Uganda nsonga ati Mr. Ibo abantu adasinga kubanga amanya abazanyi ba film mu ggwanga Uganda be bazanyi ba Aromatic Entertainment. Ntina information tambula ku mukutu ogwa news opera kiraga nti Mr. Ibo abadde ateekateeka enteekateeka kokola ki okubanga kyalirako enkambi ya Aromatic Entertainment essaawa yonna naye ate ekirwadde kyakoze ki ekirwadde we kyamusanyizaawo. Information tambula ku mukutu ogwa news opera akadde kano omusajja mune okulukwalwadde era nga bakutemyeko okugulu bakutemyeko embeera sino nina kuba nkulaga ekifaananyi maasawo ng'atemeddwako okugulu omusajja bamutemyeko okugulu Mr. Ibu bamusaze bamutemyeko okugulu kwalwadde aba family obulwadde bwe yalwala bulidde ssente mpitirivu n'essaawa ya kakati omusajja badde omugaga ssente zonna zaaweddewo ku bulwadde. Jjukira mu ggwanga erya Nigeria bazinga bamubika Mr. Ibu nga bagamba ati afudde naye akyali mulamu bamutemeko just kugulu naye ngera embeera si nnungi ndowooza olengerawo ng'amaze okuba nga atemwako okugulu. Mr. Ibu yoyo y'omu ku basajja ab'amaanyi mu ggwanga erya Nigeria abazannya firimu era nga mbagambye information etambulira ku mukutu ogwa news opera eraga nti abadde ateekateeka kuba nga akola ki akyalirako eggwanga Uganda kugenda okukola ki okuba nga amiitinga aba Aromatic olw'ensonga nti abadde abalamwamu eky'amaanyi ng'alaba ekintu bakitambuza mu ngeri ey'akabi, mu ngeri ey'omutawaana, mu ngeri ey'ettabu. Mr. Ibu munange yakoze ki yalwadde okugulu era ng'alina ekirwadde ekimugoyaagoya. Abasawo baasizeewo okuba nga bakola ki bamutemako okugulu okwo ekirwadde obutakola ki obutabuna mubiri gwonna batemeko okugulu okwo ati situkaabere ki abere mulema tomanya ajja kukola ki ajja kuwona nga bakoze ki nga batemyeko okugulu okwo era bakumutemyeko dda nga bw'olengera munnange mwami Ibu omusajja omu ku basajja Abanigeria abasajja baserebu wali mu ggwanga erya Nigeria mbagambye abadde ateekateeka kuba nkola ki abadde ateekateeka kubanga ajja e Uganda akyalyeko omusajja mukulu Ahmed wakosa ne Aromatic Entertainment. Aromatic ennaku zino y'amaanyi yamutawaana nnyo. Mukoto gwa news opera gulaga nti enteekateeka ze abadde ali mu kuba nga aziteekateeka ate ekirwadde kyakoze ki ekirwadde bwe kyamulumbidde. Naye ng'ebitambatambula kadde kano kuseri ya mawulire ag'enjawulo bagita Faadi TV yo gisubscribe ate onyigene kale ensonga za Mr. Ibu embeera si nnungi abasajja bamukekejjuddeko okugulu naye ekirwadde kibadde kikola ki babadde bageza kubanga bakiziyiza nga batemye okugulu okwo era abasawo basuubira nti okugulu okwo kwe batemyeko wajja kubawo enjawulo ajja kuteera newankubadde ajja kuba talina kugulu naye nga ajja kukola ki ajja kuwona. Era nga mu ggwanga erya Nigeria abasajja bonna abazanyi ba firimu kwegamba beebuuza ekikuba tebakola ki tebakitegeera ntwesonga nti ono omusajja omu kwabo abasajja abakwatiridde ebendera yaabwe mu kuzannya firimu newankubadde akadiye ekintu akyakitambuza mu ngeri ey'omutawaana ennyo. Bagita Faadi TV gisubscribe ate onyigene kale mwina mbaagala nnyo bagamba nti muli b'amaanyi nnyo. Jimpereka like ate subscribe ng'onyigene kale mwera.